Sema official ina josinzira kubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga twefuna videos ezifanagana ko bweziti yona gye muwanga ya bitundu byenso kubanga mutulaba tubaza bwebaza muri kubanga temwekumira ku mukutu guno kale tuli padi bebana fa Rosemary Beddings abatunda bya mukisenge genda we kasubi ku bitala kiranga agenda mu kikoni ikizimba kita Princess Complex kojjo kubanga basanga wefunire blankets towels amasuka pillows nebya bingi nnyo ebikozesebwa mu kisenge ojja kubanga bifuna kuva mana fa Rosemary Beddings ata ngo ovudde tuna brand shoppers basangibwa kabalagala batunda ngoye z'abaana batunda engatto zaabwe badda ku masomero bazirina bayina engoye zaabwe nnungi nnyo bayina perfumes bayina makeups bayina byokuzanyisa by'abaana n'ebirala bingi nnyo kale enamba ejolako brand shoppers gyoba okubako ebisingawo bitegeere then tulina haja luna Sekyondwa mulombi wa Dduwa akutegeeza nti bwo oyinamu obuzibu bunoonyeeko atajja kubanga atakuyamba okubeera nga ate akudduukirira kale mbaniriza mu episode eno y'olunaku olwaleero tumaze ebbanga nga tugoberera emboozi za mukyala Nsamba Crash ono yali wa mawulire era emabega kaawo mukyala we yavaayo neyeekubira enduulu ng'agamba balamu be bali mu kumugoba mu nnyumba nga n'omwami tannaweza nnaku 4 bukyanga ava mu bulamu obw'ensi eno bwe tutyo tutwadde omulimu okubeera nga ate tukola emboozi eno era nga tugigoberedde okumala ebbanga ne tubako ne interviews ezinjawo zetubawa mukyala twamuleetako wano nga ajja tukuthuma mukyaliddeko n'ebirala bingi nnyo nawo olunaku olwaleero waliwo meeting ebadde eyogerwako erina okubeera ngenda kuzobeza 26 olunaku olw'eggulo twali tulina okubeerayo okusobola okuba nga tumanya ekituufu kyeki ku lw'obulungi ne ku lw'erinnya lya Nsamba munnamawulire era nga mu episode eno ey'olunaku olwaleero bingi ebibadde mu meeting eno bye tutagenda kubawa kubanga tulowooza nti muyinza obuteetaaga ne ku lw'obulungi bw'ekifaananyi kya Nsamba Crash ne ku lw'obulungi bwa famire ye kubanga Nsamba yafa n'aleka abaana abato abakyetaaga obuyambi so we tuvaayo ne twanika buli kintu tuyinza okumaliriza nga ate abaani muyambi nabo bakoseddwa ne bamwesamba mu meeting eno kamera zasookese ne zigobwamu era ebifaananyi byolaba eby'essimu twabisose bikwasa ssimu ng'ate bwe tutwala eddimu ery'okunnyonnyola abamu abali mu meeting eno maybe obulungi bwa kamera naddala mu meeting eno naddala mu kiseera nga waliwo ebibadde byogerwa era nga tuyambibwako chairman wa meeting munnamawulire munnaffe twamaze ne tukkirizibwa okusobola okubeera nga ate ebintu bino tubikwata kyere wabula twatemye eddimu ery'obutabaako kye tufulumye kye tulowooza nti kiyinza okuweebuula famire saako n'Ensamba so meeting tugenda kusigenda gibawa yonna nengenda kubawaako bye ndowooza nti mwetaaga obbimanya naddala ebirambako okubawa ku sayidi endala gye mubadde temunnawulira mu mboozi eno bingi bibadde mu meeting muno era ndowooza kambatwale tusobole okubeera nga ate tubyetegereza wabula waliwo ayinza obutalaba mboozi zino n'azimalako wootaliraba kitundu kyakubiri ekinaba tukitaddewo tyagenda okuggwanga byonna byolabanga ebyokuwanyisiganya ebigambo byoyinza okulaba byamaliriza tumaliriza nga tuteesezza okugenda tajjeno kino nkigambye kati kubanga abantu abamu temumalaayo vidiyo kale tova kusema official ngatte eno gyolaba nga tuvudde mu kuwaana ogiraba eyo gikwateko ngatte eyo ogiraba nkwatire ngatte eyo engatto yino engatto eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatto eno mwana yagino gikwateko tosudiya because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe nenga ya sente eri mu sente nga mmeka enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo maye abantu olumu batya sente naye nkakasa nti sonna sente zemunakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale jambalamu olabe
A'udhu billahi shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. ku nsonga ezimu ezaafuwadde okwaatula ng'abiri mu kaasooka ngeyali kyeyawa olunaku olwo salaamu alaikum warahmatullahi ngeyali kyeyamaani w'olunaku olwo ensonga ezaayogerwako ezimu ku zo byobugagga bya nsamba ebyobugagga nibobeera nakagaali kiba kyabugagga naye mu nsonga ezimu ku zo twayogera ku kigambo ekikwatagana n'ennyumba nti tewali omuntu yenna akkirizibwa kutunda nnyumba kubanga y'abaana era tewali muntu yenna akkirizibwa kutunda nnyumba eno gye tulimu olw'ensonga nti yaki y'abaana tukiwandiika tugaa nti ng'eddiini bwegamba twalitegeddeko ebimu ku bintu byaki byansamba tuwandiikawo ebiri wano mu ennyumba twawandiika nnyumba eno ne tuwandiika yali fridge kuba twabuuza omugole waffe mukyala we netumugamba bintu ki n'atugamba ebintu biri bibiri bibino biwandiika netuwandiika omuntu asobola okusoma nsobola omuwa n'asoma ebyali mugundi era fenna twasayiningako emikono kwegiri netuwandiika nti ennyumba netuwandiika ne fridge oba ye ne kamera bintu bimeka ebisigadde siye tebyawandiikibwa yagamba anti mu busiraamu omuntu waba afudde omwami awandiikibwa ebibye ebibye pasoebyo anti byebaatuwa era bebanga byebaatuwa alhamdulillah byebyo kati ensobya byebyo bwebityo byebyo byani ebyali ebyansamba ebitali muwandiika kazi byata sibyansamba baatuwa ekyo muzeeyi era ntukkiriza baatulaga ekyo ojja mu maka mulimu etubamu mulimu ebibyobimwagata babiri ebyomusajja omusajja kaloliwo abanga yawayo firiji engoye wezirimu engoye zibamu yayitanga bwetwali wano namwandu ayali mumaka ebintu byetugamba kubanga tetumuluma oba bigambo nga sitia gwe Mungu yantonda yaliwaawo yali kuwano ku lujibu wano ku mulyango gwo yatugamba ebintu bisatu fridge nyumba na kamera wasalamu era bibyo kati kyensaba kimu bakyala baffe obeeko bye mutugamba tugende mu maaso ekirala haji bina tusoziweddeyo
kwa agenda hiyo ndio yali abadde kufunika kumaliza ekifuwa mwali wa nsonga ki yali ya nsonga ya nyumba tebali balina mugundi ekiraliikiriza oli lwakuba ate omanyi kibi nnyo tuve wano nga twevudde fena tutaba tuswalire naye kyenkusaba kino bano yogera mubange I'll protect you as a chairman. Mubadde muteesa mugambye mbu mpayiriza mbu baite bangu ba mu nyumba mwakiretanga kiteesa zogenda nali ntudde wano nali wonzeka nemuyita bakadde ba nenda banga muntaddeko nnyo amaanyi nekubira bakadde bange era tatange oyo yajja kubanga emwali mutudde nga muteesa nze okusooka nalowooza nti muteesa ki ekigenda kubaawo essaawa ezo naye nina nze byenjogera byonna mpiinako obujulizi siina kyengenda kwogera nga mpayiriza omuntu mulamu wange oli yayimiridde n'agamba mbu nno nze nnimba mbu nno ki mbu baali bangamba ova mu nnyumba eno naye nga ye mwennyini yayogera n'okwogera n'agamba nze nsazeewo nga muzeeyi ekiteeso kyaleese ennyumba eno oveemu tufunirewo abapangisa wabeera yeegaana mulina katambi ng'ayogera ekyokubiri oli ayimiridde mu mulyango ekyokubiri era ngenda tukapuleeyinga obujulizi sino letuli mu kkooti era yagala obujulizi ajja kunsanga mu kkooti ensonga endala eri ku mulamu wange we nalaba nga pressure gye baali bantaddeko yali nnyingi nnyo okuva ewaka waneeno we nayita bakadde bange ne bajja kwegamba nga bantaddeko pressure nnyingi solution gye nalinda byenze nganza omuntu nenga mbu kisooka ekipapula nakiwuuli ate mukubira aŋŋamba ali ggulu bakyagenze ggulu oba kyali ki yaligenda bamateeka nze nganze era aliwo omukwano wange yampa advice nangamba omanyi nga toyagadde kuleetayo scenarios kuba oli tomanyi ekipapula tolina wasayininga mbu wakola ki wakimuwa its better ogenda ogambe balooya lwakuba ekyannyamba nti nayina message ze nali mumusindikidde nanziramu nti ki akirina kyalimbyemu we namusaba photocopy y'ebipapula namugamba papula ekyo njagala pressure ina abaana bangi kuba buli kyenjogera mulamu nkiina mu message pressure ina abaana bangi ebipapula ebyo nze newe mba nviiriddemu nga wewaŋŋamba mbu oba baleese ekiteeso ky'okupangisa ennyumba oba ogipangise nenkugamba ezo sente zinyingi nze sikola ki siziina sizisobola pangisa nte ennyumba olwedde gyembadde mbeeramu mbu balimba weeyo ki percentage kati nemugamba ekyo kyoze sikkirizigana nakyo kyakupangisa nyumba gyembadde nkola ki gyembadde mpangaaliramu nangamba tofaayo webanga olaba bakutaddeko nnyo pressure oba ogende bakweje emitwalo 3 temugamba mulamu ze sikola siina ngeri gye ngenda bbaawo ki saawa zino ate nga mbadde mpangaalira wano kati we namugamba ku kyekipapula namugamba mulamu njagala genda mu balooya kuba Quraish ayina abaana 5 nambuuza nti ababiri obamanyi nemugamba ye kuba nina n'emikwano gya Quraish abagamba mbu abaana bakola ki babamanyi nangamba mbu abaana beetaaga DNA nemugamba tewali buki buzibu nze nga mmanyi njogera n'omuntu gwe nneesiga n'empaki ekipapula kati mba ndi n'omwami Swaibu ali awo yali mukwano gwa Quraish nga baludde bonna tuli ku boda nga mugamba Quraish lawyer yampadde ebipapula mbitwale wa chairman nenja tugenda chairman ebipapula bino gojja biba kubanga nze nabyo abajja lowooza nene ki empisa embi era wetwali ne Swaibu ng'akubira tata Quraish ng'abimuwa era yamusanga mu tawuni ng'abimuwa aba yakawa taata wa Quraish ekipapula Sheikh Mayaya ng'amukubira essimu ayoneda aba akubidde mulamu wange essimu ng'amugamba agenda muwa ekipapula oba agenda muwa ekipapula wayitawo kadakika katono Sheikh Mayaya n'amukubira essimu n'akubira Swaibu essimu namugamba Swaibu waliwo ekipapula kye bakuwadde ow'enattu ekipapula ekyo kikole ki kimpe namugamba nze bangambye nkiwooli namugamba kibikkule okikuba ekifaananyi okimpeereze nze nkikole ki
nkisomeko kuba omuntu gwenjogerako wali wano naye ajja kuwa ki obujulizi. Ekyavaamu Sekamayaya n'agamba Swaibu ku ssimu nga wendi nga mpulira n'amugamba oyo mukazi atufukidde akayinja mu ngatto, ennyumba erina kubeera y'abaana naye ennyumba aganya ogikola ki ogivaamu. N'agamba mbu ekyo kikazi kyegase ne chairman bakole ki babeere nga kwegamba kibalinga abaagala onnyaga ebintu byani bya crash. Nze mpanga ddala ne crash siri mubbi ate era eyo recording nayo njirina. Saagala bintu byakunnumiriza kunkola kunzivoola kunnimba bunnomba nabagamba mwali mungoba mu nnyumba. Kituufu mwali mujingoba nga mumpa emitwalo 3 ngende empangise. Mwali mungamba ennyumba mwagala mugikole ki mugipangise. Eno ennyumba ya crash y'abaana ba crash si y'abapangise. Kubanga eno ennyumba etugamba batugitaddemu bapangisa. Sagala kubeera selfish oba ki. There are so many solutions we can pass to cater for crash yalina emikwano. Emikwano egyo gyalina wheeling. Temwasooka nagibuuzaako. Gyali wheeling okubanga gituyambako. Naye mwe mwatula butuuzi ngawo abruptly omuntu yafudde jjo ne mujja ku makya bunno muzzegama muntu mumuwa ekirozo mbwafuna emitwalo 3 agenda apangise, which is not fair. Nze buli kyenjogera mupita muyaye mupita biki naye kituufu siina kyenjogera nga kya bulimba. Siina kyenjogera nga kya bulimba. Lwaki mubeera munfosinga okwogera ekintu nga mubeera mwagala kunvayiriza? Buli kyenjogera si kya bulimba. Zolunaku lwe nakubira nattu olunaku baloya bangamba funa kopi y'ekipapula ky'ennyumba owerenga nokubanga ennyumba ya crash tosigama buno oli ekipapula kisoka tekiri manyago tolibeera safe lubeera oli mwana muto bakusumuludde n'ozaala. You'll get married and you'll leave that house for Crash's children too. Naye mwina ngeri gyemwajja omuntu tannafa wabanga abadde muganda wammwe wadde mwenna muli wano eno omuntu wonna afa tugeze afudde eba nga kibwatukira tonnaba nakuhiiringako ladde eddakiika. Solution gye mwandibadde mujja mumbuuza kuva ennaku 10 zino eziyise obukyanga afa waliwo famire membe yali ankubidde ku ssimu nangamba naye mukyalo olidde ki muganda affe yafa yali akola oba yali akulabirira olidde ki waliwo yali azze lwadde okunkubira essimu nambuuza wasuza otya ani ku mwenna ali waneena ngamba mbu yambuuza wasuza otya walidde ki mwenna we muli wankubira oŋŋamba mbu oyagala mama mukrim ajja pangiseeko ennyumba eri bannange nze n'omutwe Yes, nagenda kozi nze nfunye ebipapula bingi mbikoye n'obikoowa kiri bwe kiti mwannyinaze olunaku lwe yafa nga 24 mukyala wange namusanga ekibuye ku poliisi. Bwe musanga ekibuye ku poliisi maiti ne bagitwala for postmortem e Mulago. Twakomawo fembi. Twagenda okukomawo twasanga ebintu ebiri mu kisenge omwo nga babijjeemu. We babijjamu twabisanga eno ne we twali tujja mu mmotoka nze nali simanyi taata wansamba ebbanga lyonna lyembadde naye kati naŋŋamba nsamba abadde agamba famire ye baggulu bali greedy bali selfish beeyagaliza bokka. Ne mugamba okay kati engeri gye nali nti namuli ku lusegere nga y'omukyala gwe yandaga Shafiga nalina okuwuliriza ebigambo bye kwa yali mukwano gwange era we twatuuka wano ng'ebintu babijje mu kisenge biri eri ne muga Shafi ebintu tusanze babijjeewo toyina documents zonna ziri important ziri waka wano. Naŋŋamba Mura endagaano ya wano njirina Crash yagimpa. Ne mugamba okay
omanyi kye tuba tukola abantu bangi gikwate ogimpe ngitereke Shafiga teyali mubi yakwata endagaano n'akola ki n'agimpa we yagimpa nengikwata omwami wange we yajja ekiro nengikwata nengitwala mu mmotoka mumpuliriza bannaye tubeerawo okuziika kuggwa era nali naye tuvaayo nze yamukomyawo wano saasulawo nakeera ku makya nenzija ne tubeerawo olukiiko ne lubeerawo olukiiko lwalimu ebirowoozo bingi abaana banaasoma batya banaabalabirira batya mukyala wange omu maama w'abaana ababiri oba ye maama Mukrim nanga naye senga gwe buli kimu owolereza Sharifa konze nedda nga nkitwala nti Sharifa muwa priority cause mukyala muzito nze ndi mukazi nange bwe mbeera omuzito nyina embeera yange gye mbeeramu tetwamaliriza nabyateesebwa ku lunaku olwo bazadde be we bajja ne basaba omwezi gumu tuleke Sharifa akaminga down olw'okubanga yali yakafiirwa omwami we ne tugenda we twagenda ku Saturday Haji nga nkubira ngamba tugenda kusisinkana Fifi da Queen ayina ensonga zayagala twogereko nalinze ne Haji ne Sula ne Faridi Mpajo wabukedde we twatuukayo Fifi kye yasooka okutugamba lwaki mugoba omukyala mu nnyumba ne mugamba ekiki nangamba omukyala ava kunkubira kati alina ku erose wa chairman bali mugoba mu nnyumba ne mugate kisoboka nangamba ne recording njirina ey'amaloboozi era omukyala tumugambye ajja tusisinkane ne tutula ne Fifi ne twogera bye twayogera ne mugane esisubira nti eriyo omutwaliza okubanga agenzeeyo n'agoba Sharifa mu nju Hajo yalina omuntu gwe yakubira ne nawe babuuliriza oba Shafiga kituufu bamugoba muki mu nnyumba ng'amazima amatuufu tebali mu mugobamu mikwano nentya neŋŋamba ate lwaki aleetawo embeera y'okugamba nti bamugoba muki mu nnyumba that very day era olw'omukaaga olwo nze nga nzize mu tawuni ku dduka zaalinga ssaawa 12 Sharifa nankubira essimu naŋŋamba Muro oli luddawa ko nze ndi mu tawuni naŋŋamba nva mu balooya bange babadde baagala ndagaano eyo okiwulira bw'aŋŋamba nti babadde baagala ndagaano ne mugamba Sharifa obuzibu bwennyina omwami wange yatravalinze up country eggulu balina conference naye tagenda kudda leero naŋŋamba onzise endagaano eyo mbadde njagala naŋŋamba waakiri nja kulinnya basi ngende eggulu nno endagaano eyo mikwano ekigambo ekyo kyennyini kyekyaleetera omutima gwange okutya neŋŋamba mulamu wange essaawa zino kiki kye yeetaaza endagaano eyo najjako essimu okuddamu okunkubira yaŋŋamba Mura nze mpulira neekyaye ŋŋenda nakwewa obutwa omuwala gwe nali naye ku dduka naŋŋamba muleke yette owulira kati nembeerawo ng'omutima gwange guli endagaano eno kiki ekyamangu kyakola ki kyagyetaaza ate nga tuli mu morning kituufu yantrustinga namuweereza ne messages ku ssimu ye ne muga Shafi accept believe me trust yo sijja gimenya njagala obeere ng'oli mu mativu nti endagaano yo sigenda gyiwa muntu mulala yenna ekiro ekyo olunaku olwo waŋŋamba nti agenda kwetta oli naŋŋamba nti ne mugamba naye ŋŋenda kujjayo eyo omutima gwange gwatandika okweraliikirira
era nakubira Sulaimani Mutebi ngandi ne mutabani wange wa myaka 10 ne mugasula ngenda wa Shafi ogenda yo nangamba ngenda ne muganze ntiddemu ntidde okugenda obwomu n'omwana Mutebi nangamba jangu ku bayo wali ku Equatorio wobonsanga tugende finna nalinya boda ne mutabani wange ntugenda nsinkana Mutebi mu process y'okutuuka wano bankubira amasimu ag'okumukumu oliwa totuuka biki konze nzija yali jamu oli bali tebamanyi nti ndi naye mukujja essimu eyasembayo n'agamba abaaye tuli mu kkubo tujja teri yaddamu kunkubira ssimu nga bategedde nnyina omuntu gwe ndi naye we tutuuka wano twali era basatu nze ne mutabani wange ne Sulaimani Shari ono Shamira waliwo ne muwala wa Kafeero baliwo baba Shamira muganda w'omukyala ne muwala wa Kafeero kwa yali mukwano gwa Shafiga bwe tutuukaawo ku shedi nga ono mulamu wange ono anzize ebbali aŋŋamba jangu nnyina kyenkugamba Mutebi yasigalawo ne mutabani wange n'omuwala oli nga bayimiridde ffe ne tudde ebbali ono n'ambuuza biki obwedda bye mwogera ne Shafiga ebimutuusizza okubanga akyankalanye ko nze tewali obwedda alina biŋŋamba alina byayagala okuŋŋamba kati nzize oyo kwe kuŋŋamba obwedda tategeerekeka tetumutegeera naye kati awummuddeko tumuwadde ku kikopo ky'amata awummuddeko we twava ku bbali nga mugamba tugende mu nju oba njogere naye Mutebi oyo n'agamba nedda oli obwedda tateredde ate muzito awummudde mutumuleke onodde enkya n'okola ki n'omulaba kati twali tukkirira Mutebi n'ambuuza abawala ababiri bano kye bakoze okirabye ko nze nedda naŋŋamba omu akonye ku munne n'amukola bw'ati namugamba lwaki abadde asirisa munne binnafusi n'entandika okweraliikirira n'obulamu bwange nentya namugamba Mutebi nze sigenda kuddamu kujja wano mumpulira kati the following day nga nzire ekiro ekyo nga nzire waka ngamba omwami embeera eriwo nga ngamba omanyi kyoba okola wandididde n'ofuna ki Mutebi yasooka okumpa amagezi naŋŋamba Sharifa ne mugamba Mutebi ekituufu Shafiga yampadde ekintu kye Mutebi naŋŋamba omanyi kyoba okola kwata ekipapula ekyo ne mutabani wo nga kwali mugende oba akwata ka vidiyo Shafiga omuddiza ekiki ekipapula kye ne mugabo oyogedde it is okay tudde ewaka mbiyitiramu omwami naŋŋamba wabula nze nange ekipapula ekyo kintamye kubanga kireeta stress mu maka gange ne mugabo ne kati nkole ntya naŋŋa nedda ogenda kugenda ewa chairman ne mugabo ne neighbor wa Quraish nyine ennamba ye ajja kuntwala ewa chairman ne Shafiga tumuyite muddize ekipapula kye mu lujjudde bigane kuba byankukutu nga nkubira Haji neighbor wa Quraish yes nga nyina ekipapula original ne photocopy kubanga nakifotokopinga mumami wange yakikuba ekifaananyi nenkikuba ekifaananyi ku simu ne copies nenzikola zaali copies 3 bwe nsisinkana Haji ne muga Haji ekiteeso kyange kiri bwe kiti njagala tugende wa chairman ekipapula kino nkiddize Shafiga kuba mpulira kintamye sirina kyenkyetaaza ate ye yakimpa Haji Mwonge naŋŋamba kituufu Shafiga yakuwa ekintu kino naye gwe tomanyi lwaki yakikuwa osanga Katonda yayisiza ku ggwe okuba n'endagaano eyo naŋŋamba tokwata kipapula ekyo kiwa mukyalo oyo tukwegayiridde ekipapula kitereke
Being nti mukyala wange yaŋŋamba balooya be baagala kopi y'ekintu ekyo. Naddira Haji ne muwa kopi yakyo, nenzira kopi endala ne mugaa gitwalire Shafiga. Era Haji kopi n'agimuleetera. N'okukimusomera ye yakimusomera ebirimu. Wayita ndowooza olunaku nga lumu, cause that was ekintu ekyo yakimuwa ku Monday. Nakimuwa ku Sunday kawunga essaawa ng'emu n'akimuwa ku Monday. Ku Monday, ku Sunday olwo okusinkana Haji nalina omulwadde jjajja wange nga ngenze mulaba. Kati Shafi ku Monday ku makya ankubira mulwo oli luddawa. Ko nze ndi ku booda, omulwadde gwe nadde ngenze okulaba jjo yatabuse. Ne muzza mu ddwaliro kati ndi ku booda ngenda mulago. Naŋŋamba wandiise wano nyina bye njagala okukugamba. Tulekeraawo okwogera ennyo. Ne mugamba Haji Mayayo omulaba. Twakola attendance list nga kuliko ennamba zaffe ez'essimu. Essimu yange yagitaapinga ku ssimu ye. Buli kye twogera akiwulira era yakitegedde bulungi nti ekintu kya wano nze akirina. Okuddamu okulaba balooya bawataka kipapula nkyerabiddeyo nga bampeereza ebipapula. Nga ŋŋamba Haji, nga mugamba Haji, eriyo ebipapula endejje ku LC, genda obiggyeyo nze sigenda kukola ki. Haji Mayayi ow'e Makindye, kubanga buli kimu mbadde ntawaanya ye. Ne mugamba Haji, genda oggyeyo ebipapula. Haji n'ajja n'abiggyayo n'abisoma n'ankubira n'ambuulira ekikola ki. Naŋŋamba tobitya. Nali ndi awo ng'Afande Katumba ankubira essimu. Nga ŋŋamba Mulamu Sharif azze wano ku poliisi n'agamba wamubbako endagaano ye. Ne mugamba yes. Nze njogera kye yaŋŋamba. Naŋŋamba era tubadde tukwetaaga. Nali mu ttawuni. Nali nzija nga ŋŋenda kuva ku dduuka nzija. Naŋŋamba nedda ojja kujja enkya essaawa 5. Twava ewaka n'omwami wange zaali ziwera 3:30. Ne ŋŋamba lwaki ŋŋenda mu ttawuni ng'ate poliisi eri wano. Kansoke nkubira omwami ono mubuuze oba gy'ali. Kuba namugamba nze ekyekipapula ndi very willing okizza kuba nsi kyange. Ne njogera n'Afande Katumba n'aŋŋamba ensonga zino omukyala yazituyitiddemu. Nanga naye tomanyi lwaki ekipapula ekyo kyazze mu mikono gyo. Tukwegayiridde tota kipapula. Naŋŋamba era mukyala we agenda kujja wajja tugenda kukubira essimu otugambe ekipapula ekyo mulinde nga 26 nga nkihandinga over. Tebankubira simu kuba nalinda Shafi agende ku poliisi bankubire tebankubira. Sharifa yennyini ye yankubira. We yankubira n'ambuuza Afande Katumba ngambye ekkubire wamugambye eki. Konza Afande Katumba namugambye tulinde nga 26 ekipapula ngenda kukola ki kireeta. Nemmanya nti biwedde kubanga poliisi ekitegedde openly nti ekipapula nkola ki nkirina. Nali ndi awo ng'omusirikale omulala nkubira nga ŋŋamba baakusamoninze igwe ne tata wansamba you're intermeddling with the deceased's property. Ne mugamba ne nkubira Haji ne mga Haji waliwo wa poliisi ankubidde ekibuye. Haji n'aŋŋamba mpe ennamba ye n'amukubira. Ne mga Haji nze sigenda genda ku poliisi gwe gendayo manye ebiri muki mu fayiro. Haji n'akuba essimu n'agenda n'amanya ekiri mu fayiro nga banneetaaga nga zaali 22nd because it was Wednesday in a week. Nga ngenda ku poliisi nga baŋŋamba baakuwaabidde oyo ntamedolinga n'ebintu bya deceased. Konze bannaaye sijja ne mbagamba nze kye sijja kukola la. Sigenda kwewakana nti Sharifa tampanga ku kipapula kye. Naye nange okusinziira ku conversations twajjanga twogera omutima gwange gwatyamu neŋŋaano kimuddiza. Ate ekyokubiri buli muntu akugamba ekipapula tokola ki tokimuddiza tokita. Era nakola statement yange ku poliisi Pro-3 ng'egamba nga 26
njagala nkwate ekipapula nkiddize ba administrator baakyo muwulira bannaye ekipapula kya wano sikyagala njagala bakinjijjeko olwaleero nkooye sigenda kulwana nsalo ze sijja kusobola reason being abaana ba mwannyinaze lwaki mba ntwala ekyabwe nze ndi mukazi sinza kwagala ng'omwami wange afudde ate famire eveeri obaani atwala ebintu by'abaana bange Sharifa namugamba nga mukyala munnange nemuga Sharifa omulembe guno abakazi tukola nemugamba tukakkane ekinene nnyo nkuwadde emyaka egi ojja kuba ofunye omusajja omulala ng'ofumbiddwa nemugamba amaka gano omwana gw'onaazaala alinako omugabo by the way buli muntu wano yenna yali amanyi Sharifa muli ku lusegere era nga buli omu akimanyi ndi mukwano gwe nnyo era babadde disappointed okulaba ng'ate amagye amavundu bagakasukira nze mikwano nze nyina repetition ey'okusevinga kyenjagala kiri eki meeting eno byonna byeyeteesa eronda abagenda okutwala ekipapula kya waka wano period. Abaana ababiri nsamba Arish Mukremu n'ensamba Ashire Naville abaana b'omugenzi nsamba Kraish nze nabeera ne Kraish emyaka egisoba mu 10 kubanga tuli salama tuzze aguze wano tutandise okuzimba ne tufunamu obutategeragana ngaffe mu 2019 nenva wano naye okusinza ebintu byempulidde ku social media mboli amazina y'emyaka 6 ate wamu mpulire na kubanga nze mbirina wano mu simu nestabitwala nnyo naye ekyasinze okunzijjako yali ku TV emu ne bamugamba oyina ennamba y'omukyala oli ow'abaana ababiri n'agamba agirina. In fact yawaye ennamba ya mukazi mulala ne bamukubira n'ayogera byonna mbirina kuba omuntu yabirikodinga n'abimpa ngaba anjogeza naye nga sinze njogera kuba mbirina nayagala ogenda mu mawulire ne defending ng'omuntu nefuna omuntu antuuza nanga maamu cream bireke sigwe sirika kasita muyina meeting nga 26 nenkiwuliriza era olwaliro bwe lukedde neneetegeka kujja wano nze sina bigambo bingi njagala justice eri buli mwana wa Nsamba oba bali 8 bonna bajje wano waabwe. Abaana bali mu mbeera akyababo abaana bali bulungi gye bali fine twafuna omuntu eyeyama mwami Haji Mayayi yalina obuvunanyizibwa bw'abaana ku ssomero bombi yeyama baweerera paka nga bamaze primary omukulu ali mu P6 omuto ali mu P2 era nagendayo okusomero nembalabako nga bali mu good condition nga tewali buzibu era nebaza omwami oyo mukama amuddizeewo amwe kyasinga okwagala kati nze gye mbadde mbeera nze wadde twayawukana n'omwami wange twasigala ng'ab'omukwano fine abadde andabirira ekyo kyo era nkimwebaliza nti Kraish yayagala abaana be from day one paka lwatuuse okuva mu nsi ng'ayagala abaana be nga ne wamukano mga Kraish abaana kino ne bw'aba talina kugamba Mukremu ngumiikirizaamu era oba oli awo ng'akoze eki ng'akikolako era neekanaaba abadde ajja n'abaleetera obangoye oba kinaabireeta ne by'abaleese nga ne we tubeera buli kimu obuyambi atuwa bw'aba asobodde ng'omusajja n'ennyumba abadde agisasula byebyo ebyange. Kakati abaana bonna ebibakwatako ebambyagala tuukirira Haji Mayayi otuukirira Haji Mayayi nange maama waabwe. Nawe maama waabwe? Yes sir. Maama waabwe mutya kubanga bayinzigamba mu capacity okuba lwenajja waneno 24th we babika nenzija waneno mbadde ne sister wange throughout nga byonna byonna bigenda waneno bimanyi era nga nkola ki nga mbiraba
scenario jasalaba we yawera oli ekipapula naye waliwo yaliwo yakola ki yalaba era buli kimu akimanyi kati then kyenjagala okwogerako kyemugamba nti alimba nti no bali tebamugoba mu nnyumba nzijukira yali twazika 25th right yes oregulo kusaawa bazaali meke nkowe ne tujja wano eno ebyabeerawo ne bibeerawo ne bagabana ssente ne baziwa abani bannamwandu abalina abaana listen kola olunaku kuba nali n'emikwano gyange nga tutuddeawo nanti nzijja muganda wange baali batuddeawo kati ne basooka ba distributinga sente nga tebamwogerako kati waliwo haja yagamba ate namwandu ye temwina kyemugenda mulekera then ne balyoka bakola ki bamuwa ezo sente ze bamuwa ne bamuwa emitwalo 10 bali eri ne babawa yes which was nice ne babawa ki school fees ne tukikkiriza ne tugamba it's fine ne bamuwa emitwalo 10 I don't remember because it was a family meeting kwaro batulawo kabalaze nga ntudde waneno n'omuwala gwagamba ni muwala wa kafeero kati that day we slept twebaka waneno kati enkeera mama oli omuwala nerabidde erinnya lye omuwala omukulu baaliwo ne balinda muzeeyi baali bagenze bakera ku matakolo ndowooza saanya ne bagenda kati omukyalo oyo najja ne babeerawo ne famire ye ne balindani muzeeyi nga bamukabira simu muzeeyi nga totuuka omwami muzeeyi mwami Nsamba kuba ne omukyala baali bagenze kati before nga tebanajja omwami Razak yajja yali ayambadde saati ya Razak yes yali ayambadde saati yaki yeah it was pink orange ngayimiriddeawo what nagamba nayogera ne mama w'omuwala namubuuza balina kye babawadde the night before koye oba bayogera kukisaatigira naye nali ntuddeawo nga neefudde atakola kyatabiriiko namuyita namugamba naye kirabika n'omwana temwakoze eki temwamubriefinze talina kintu kyonna kyonna kyeyayogedde teyeesabiddeko ku buyambi nembaleka ne banyumya kuba it was not part of my business yali family ndala muzeeyi ne bajja ne basaala ne batuula meeting nekola ki netandika okugenda mu maaso in the meeting tewali yali awandika minutes then obaani yajjukira nagamba you know what tino wandika minutes mwami ani oli where is he waye yisima simani nagamba tulina ofuna ekitabo omuntu yali sharing a meeting nagamba basooke bawandika amannya but logically nga muli mu meeting tebasobola wandika amannya without writing the minutes nga zigoinga on kwa gamba bawandika amannya meeting wenago tugenda kola ki tugenda wandika ebibaddemu nengamba what is the kigaso kola minutes nga ate meeting ewedde mbadde manyi omuntu ayogera ekintu nga bakinotinga ddawo ebiteeso byabwe ekyasooka ku dividinga nyumba netukigaana of course kuba tomanya effort omugenzi gye yateekawo mwena mwaliwo mwakiwulira nti one of his ideas teyali yakola ki ku dividinga nyumba ekyo nekigenda ne baleeta idea okuleeta omukyala abeere mu nyumba ne muganda wange outside there kuba nze nali ntambula waliwo yagamba kisoboka oyo omukyala naye abeera naye mu nyumba ayina empisa embi biki anyway wenayogera ebimu bijja kuweebula kambireke nekiggwa then netufuluma wabweru netubeera wali eri one of her friends yalina oyo ne bamugamba omanyi kurasa nyumba tokkiriza n'okipangisa bwe giba emitwalo maybe nkaaga ojja gafuna okipangiseko ye ate sisobola kupangisa nyumba gyembadde nkola ki gyembadde mbeera mumbadde nkola sikyakola kati ate ndi lubuto there is no way you can start out of the blue nga business obadde okoze eki ogiclosinze eyo idea nenkola ki negenda nga buyinga time okulinda family yaffe kuba she was alone with me and I think by then with her kati nga omanyi okubanga you have ganged up against someone aliyeka remember abadde mukwano gwono in fact husband nga babeera bonna ku makiro akedde babadde bonna but what bit our understanding tezinawera 24 hours into omuntu afudde you have that idea okola ki omugoba mu nyumba kati let me ask a question singa family yaffe teyajja mwezi essaawa mwali mugamba nti agenda fulu nga bali bawandise yali agenda kola ata isn't that eviction mwata mungoba mu nyumba that is done
kati then nali ntudde wali nentambula nga netuulula waliwo yali wali mu katebe nga tamanyi nti ne waliwo barelatives baffe mikwano gyaffe nga argument yegamba kati oyo asaba obudde mbu basoke bamuwa obudde ahiiringe kati ate bali abalala bo bwe bagenda obba nga balinda oyo ahiiringe nga bali kuki ne mbagamba logical omuntu babadde babeera bonna 24 hours tezinnawera tannadda mu senses of mind jjukira omuntu afudde kibwatukira sigamba nti akoze eki amujjanjabyeko like mumugoba atandikirewa so netugamba kakoleki katugane nga tulinda family yaffe ekoleki ejje. I remember very well yadde twagamba nti olunaku tulinde 26 mwena mwaliwo ne mugamba tulinde 26 naye engeri gye byaggwamu nga kavuyo kangi nzijukira bulungi okwekalakasa oluyagano lwaliwo omukyala Teddy Katende ng'ali wali eri ng'oluyegano we luli lungi abafamire ye n'abafamire ye mukyala yo oluyegano nga lungi tuggalawo ffenna tugifiirwe nkujjukira bulungi ndowooza oddiwo kiraba nti wandaba kuba nali wali niwe kyogera mu ffenna tukole ki ate oba oluyagano lungi jjukira the years you've left this house so you feel good that ate oba abaddemu kati ate oba omwami yafudde baggalawo ffenna tukole ki tugifiirwe konze I am a good person siitera kuvaako naye nagamba okuba omuntu omukulu ng'oli mukopi nga kibi nnyo ndowooza okijjukira kuba baaliwo oluyegano lwali lungi musisikange yali aliawo I wish muwala wa Kafiira abaddewo ng'atudde waneeno let me finish up naye ddala kammaleyo nanti nzijawo argument egamba nti muganda wange akola ki alimba tebamugoba mu nnyumba nembeera wabweru awo nga they are exchanging words wangamba muganda wo mugambeko nzijukira n'okujjukira nti yali munyiivu n'agamba nti omuntu ajja kola ki ajja muyola n'ekirala kibitinga understanding yange bantu bakulu kuba nti ebintu babisekeramu like serious issues kati what is funny about someone grieving for their late husband because you people are putting pressure on them kati simanja mujajjo yeyo naye anyway that is my say she is not lying that they were chasing her out of this house and ekirala you tried to bashita bata okumugwako okugwinga talina ki mukwano sirumanyi si mwa bakola ki si anyway nja kwogera ebiyitira naye nga nsaba nnyo tufune solution egenda okola ki egenda okuyamba abaana ba crash because she's not fighting for her own obadde oyagala magezi ki ku nsonga eyo kyenjagala kwena ensonga egguke nga erimu justice nanti listen abaana ba crash bafune ki justice n'ekirala waliwo yali agamba ye yeewagisa kyolo olubuto singa luvaamu we asigalawa oba kitegeera so we want to remove all those things tuleke nti ekibuzo kyange kiri nti njagala nnyo nga bw'omaze okwogera nga bwemaze okwogera wenesha figure nga bwemaze okwogera mutubuulire ne maama taata munsonyiwe njagala nnyo mutubuulire ensonga ziri mwe muzaagala ku kyenyumba nze badde clarifying ekyo naye family egenda kukola ki egenda kutaking over about that kati oyogedde ekikulu twogera nnyo naye nga naffe aboogera bennyini tetusobola bitira bana bansamba we are shouting naye fenna tewali wano omuntu yenna asobola ga nti nsobola weereramu kule mu mwaka ne gugwako so bwe tuba twogerenga abakomi ekyo kugamba nti omusaayi fenna tetukulidde emisaayi gyaffe bwena boga nti omwana tajja ayinza obutajja n'abeera bulungi musooka mulindeko musirike olukikola oluzirize yogere mama w'abaana yogera yimirira musirike sebo kyafi oyagala ki
njagala kusigala mu maka ga Christ nti omwana wa Christ yenna gy'abeera sirina mwana tewali mwana yenna gwengo bano kubanga abaana abamu ebbanga lyempangaalidde wano babadde bajja ne babeerawo naye ebintu bya Christ njagala tubeere nga tufunye banga administrator gye ne bibeera mu buwandike ng'abantu abo biri mu mateeka so si kubeera no individual nti gundi akikola ki akirina nzogenda ne muzeeyi bino bagamba bamulopye ku poliisi muzeeyi bali bamuyisenga muntu nga njagala tugende wa administrator ki oba administrator general nga kyekyali ekigendererwa naye seeka nsonyiwo kireeta ani DPC wekatwe asobola obbeerawo ng'omujulizi yali willing okunnyamba n'akubira ne OCL n'addamu n'amukubira n'amugamba mukazi wansamba ekintu kyaleese si kibi gendayo mukole ki omulabe oyo yennyini we namutuukako yandaga nti wamukubidde ki kwegamba ng'olinga aleeta confusion nze nali nga njagala muzeeyi tubeere kubanga sasooka kuggulawo na musango kuki ku poliisi era abapoliisi banjulya saagenda kuggulawo ki musango omusango naguggulawo mulundi gwakumeka gwakubiri nga looyo agambye omuntu oba omuyise mu buntu n'akola ki n'atajja kitegeeza tali willing kukola ki kwogera naawe tuleeta abaana ba Christ wano ne mubaleeterako emmere ensobola nga baliko ebyokulya kuba essaawa zino siri financially stable kubeera mbadde mpangaala nabo nti nsobola era nsobola obbaleera kubanga nange nakuliramu extended family chairman ekiiko luno kati tumaze okufuna nene ekibuzo kye singa ofuna omusajja omulala nekibuzo osobola okikwata singa awulira nga yakoye tewali gwe twayise ng'okwata ebyokufumaogenda tujja kwita ama ekibuzo kyange kirindi singa ofuna omusajja omulala singa nfuna omusajja omulala kyekyaŋŋambisa nti bwe muba nga mukwatagana ne famire nti ebipapula ng'omanyi nti amaka g'omwami wange g'abaana baffe nti gali seefu nti tukoze gali ne maama ndi wiringi okukola ki ogamba muzeeyi omanyi nafunye omwami naye ennyumba y'omwami waffe eyali omwanawo weeri kati abaana tugenda bakolera ki awo ndi wadde mbogamba nti we balibeera nga in case abaana bakuze ne bagamba baffe mune maama tetwagalawo twafunye ewantu awaki awalungi basobola okuba nga bo beesalirawo ng'abaana ekibuzo ekirala ogamba kugamba Sezaala Sezaala ennyumba y'omuzukulu wo yiino Sezaala gwe watwala ku poliisi gwawulidde nga ne meeting njagala abeere kiriya mumuleke bannange chairman omulimu gwabwe njagala abeere kiriya kubanga kyetugenda okufa tufa ku kyanyumba eno tuzeko ebirabanise njagala mbuulire ogenda kugamba otya Sezaalawo ti Sezaala gwe natwala ku poliisi nekutwala mu kooti nebakuyita nti ate nfunye omusajja omulala era nefayo that ne taata yabadde alina kyagambye oba osobola okukwetondera obetondere oba tosobola sikukaka saagala nkukake ekikulu nti tuli ne taata wooli taata wono waali taata wono benabena betwatuteeseza wano tuyinza okwogera wali nga abasajja abasajja tetuli nga abakazi abasajja wekatikyembadde abadde alina ekibuzo kyagira ekibuzo kyange sokoddemu kiri ekyokugamba nti senga ofuna omusajja omulala oba olina okuvaawo naye era ovaawo nga tovuddewo ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa kyenakugambye ombuuziza ekibuuzo ekyekisiringo nga mbonna Sezaala wange mba namuloopa ekyo kyo kimukitereezeemu Sezaala saamuloopa Sezaala saamuloopa baamuyita musooka muwulirize leka bakadde bange boogere kubanga mugenda kumbuuza ebibuuzo mbaddamu ansaaza temugira abaana
nze mbadde mbeera n'abaana bange dumu bansaba nga baagala okujjako wano okulaba ku dadi waabwe ne mbaweereza olwasooka ne mbaweereza bwe nabaweereza ne batuuka wano nga dadi waabwe akoze eki agenze nankubira essimu nga Shafi amaze omugamba nti abaana bakoze eki bazze nangamba lwaki oweereza abaana nga sikola ki nga sinembwa buno budde mbadde manyi okyaliyo ewaka kwe kubaweereza omukyalo oyo yabaggalira wabweru siriyo omujulizi wange wuuno era omukyalo ono yabawa n'emmere gye yabawa emmere abaana ne bakomawo ne bakiŋŋamba nenkireka ne baddamu ne bajja neŋŋamba kambaweereze kuba wano waabwe nze nasigala abaana mbapushinga badde wano kubanga ono abadde taata waabwe wano waka waabwe ekirala nakola ki ekirala yali holiday ne mbaweerezera ne bakola ki ne bajja wano nali siriye waka nga ninajja ngenza okumala wiiki nabaleeta olunaku lwe baawummula bwe nabaleeta n'abakwata n'abatwala ewa Nazaala abanazaala w'omugenzi ewa Nazaala w'omugenzi ne bagenda ne babeera eyo omukyala oyo omwana wange n'agamba nze njabeera dokita biki yamugamba ojja kuba mutemi wa mbizzi imagine omwana omusoyo yakigamba ate nga beebe omugjamu ekigambo era nabagamba ekintu ekyo mukurimu oyagala beera ki dokita beebe oyagala beera kilooya kyojja obeera kati agamba nti nze abaana bange sobola kuddamu baweereza wano nga Shafi yaliwo mbadde mbaweerezaawo nga taata waabwe yaliwo gy'ozaala gy'owasibwa obeera muntu mukulu omusajja waba akuwasizza oli abeera sezaalawo nemugamba omwami kati ddala era namugambye omwami ngenda mutunulako ntya ku makya muganda wange mwetondere mugambe bino byatuusewo biti taata ekyo kyogamba sebo nange kyantuuka ku sebo kyantuuseeko naye kyannumye mu mutima era nemuyita nemugamba kyowakoze kikyamu ebintu bwe bityo byali badde twalisose ne tutulanga 26 bwebeera sebo ekisoose okula kino kubanga bw'okyogedde nange nindabira ddala nga butuufu twetonda taata mukama wange twetonda kubanga namugambye ekintu kino kyowakoze kikyamu osobola mu maaso ga taata nemugambye ekintu kimu omwana oli bwe tusuubira okufuna omwana weeno okitegeere nemugamba ssebo nyabo ekintu kyokoze tulina kusooka kyenabadde njagala okujja okusooka okwetonda lwakuba saasanze olukiiko nga lukyali wamu naye ekisookera ddala ndeeta okwetonda ssebo bannange bakama bange baganda bange bakodomi baganda bamukodomi wange bannange ndeeta okwetonda kwekusookera ddala byonna ebyaliwo tusaba mukama atusaasire tubyere twesoma muganda wange wange chairman ayogedde ekyo kyesooka chairman ayogedde chairman waluli ayogedde n'agamba nti ebintu bino lwaki tubiteekamu lwaki tujjaayo omusango ebintu bino bigenda mu mawulire nga bwayogedde njagadde nnyo ka speech kabadde kadde it's a very simple issue katumana badalunga mabulungi ni tuli up and down ate obudde bukola ki bugenda so nze nsaba ekyo tukole ki obadde oyogedde bulungi n'ensonga eriyo muze yakubuzizza nti endeeka neyeeba okitegeera kakati ekyo kyetusooka olukiiko nga luno era balo balumanyi nti no tokola ki tokola era baba bamanyi nti kakati twetaaga ki twetaaga babakuwadde osobola okubalera basobola naye kati kiri financial stable abaana bali we babasobola okubalabirira ekyo kyekyalisoose mu ddiiro ekyokubi omanyi ekisooka mu buntu bulamu bwonna malira wano tekyetaaga nnyo okugenda nnyo tukiwanvuye tukituuse ku ki
chairman nga bwayogedde n'agamba tubeere ne resolution ng'omuntu bw'atusitudde n'agamba banaye nze ndowooza nti embeera bweti gye mbadde njagaliza abaana ba Christ gye mbadde ndowooza nti bwe tukola bwe tuti ne bwe tuti tuve mu kiri mukyala wange manya muwala wange ayogedde yaleeta naye nange abaana abo bajjako ewaffe nali sibamanyi nabalaba naye ekyo kyoyogedde ekyabundi mukyala wange abaana for sure, that is for sure, yabakateralinga nga walabirira owaffe nga naye ekyo kiteekako obujulizi era nze nali sibamanyi naye yangamba mune bano baana ba nemugamba yazaana ngamba yabasangawo awaka ekyo kiteekako obujulizi sirimba nekikubuli oba mwana yakugamba ki omanyi n'abaana njagala okijje mumama muto abaana buli omu omanyi bw'aba akulidde eka si bwajja omanyi ebintu bikyuka omuntu asobola okujja n'asangawo abaana abaka naye nga enzanya yaabwe tebantuufu bulungi ngaabo abadde azanyira eri n'agamba era wabanga maama nzizaayo nzanyirira eri ekyo kyenjagala twenenye ekyo tukikole ekyokubiri tunoonya resolution z'abaana tuzikole tutya biri ebyo baaliwo let us peace out let them go away mukodomi mubawa mwe yagenda it is all kakati let us think tulowooza kyekipya kyekiringanga sente baali bakubyeko sente mu kibuga obanga ozisudde ekibuzi batogenda kusigala woyimiridde we bazikubiddeko obungu obuddamu ne bwetala ngende wani anampa transport okitegeera ngende wali eyampa transport anampa transport kakati bawala bange kubanga kati nabali bawala bange mbasaba tunoonye resolution abaana bano ekisooka obukulu mukama waffe nga bwagambye abaana babeerawo batya if it is that ng'oli agamba asobola okukola bwekiti let us be united ekibeere ewa nabulya nga kisobola okutuka why abaana baabo bali batya nti abaana bali bulungi naye nomunange sinayo omutwala ekyo kisoboka you can tewali kigaana kubanga abaana bamanyi nti baliwo naye nga bw'oyogedde olina akayinsistinze koyinsistinze nosebalina ogamba wano weewaabwe very true 100%. Okitegeera it is very true bano weewaabwe tebalina bagenda kuba ne wabagenda kuwasa era ajja wano nagamba nomunayi abaana bagenda kuwasa balina kuvaawa wano very true tekirinamu buzibu so tusooke tulekerawo okwenyogola nti kino kitweyuze bakodomi bange let us look for a resolution. Let us look for a resolution. Tuleke okweruma kyembasaba nti buli asituka nga chairman wabadde agambye beera ne resolution gambe naye ddala abaana bano we have tusitudde wano ffenna but we are looking for one ekintu eki peace. Let us look for peace mu nyumba muno kyetwagala let us get peace naye buli omu omulaba abuuka kakati maama nyabo mbadde nsaba mutegeere sikyogedde mu bubi nabulya nawe njagala mutegeere nti kati obudde bwakyuka Christ yagenda life has to continue you are very lucky abaana babakola ki babalabiridde ekyo kyolina era nozowulidde engalo ezikubye wano nti tufunye omuntu atuyambako alalirira abaana now we are looking resolution y'abaana abalala bakola ki abasigadde let us think tubakoledde kinga ekirabo kijja so chairman bye byange naye ssebo taata nsonyiwa nti wabakubwadde olya mmere bakodomi bange basaba banange ebyali mu mawulire tusaba banange nsaba kisonyiwa on behalf of my brother's family on behalf of my family nsaba tusonyiwagane ebintu ebyamawulire tubyesonyiwe buli asituka chairman mbadde nsaba omuwe resolution tuve wano nga tugamba resolution ya haji gye yayogedde enaba yejja okubeera muki yenebeeramu eggumba sobo kwe kusaba kwange